Olunaku lw'eggulo abakulembeze ba Kampala ab'enjawulo n'abakungu okuva mu KCCA basisinkanye Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za Kampala naye ensonga y'abatembeeyi teyakooneddwako. Okusinziira kw'omu ku baloodi kansala abaabaddeyo mu lukiiko luno, Bruhan Byaruhanga, ensonga y'abatembeeyi teyakooneddwako kubanga kiri mu mateeka abatembeeyi obutatundira ku nguudo anti gavumenti yateerawo abasuubuzi bano obutale naye ne bagaana okubukoleramu. Tusobola kugiteesaako kubanga twagenze kuteesa ku batembeeyi. Ekyo kabineti yakitunuulira dda, gavumenti egindi ekiraba nti etadde ensimbi nnyingi mu kuzimba obutale naye ate obutale bwe bazimbi abantu babugendamu. So already kyali kyasalibwawo dda, minisita akicommunicatinga nga kitulina okukola kuteeka mu nkola ekyo kyasalibwawo. Byaruhanga era atabukidde bannabyabufuzi banne okukomya okulimba abantu n'okubapikaapika okusigala ku nguudo ng'ate bamanyi nti kimenya mateeka. Era bino ebintu bannabyabufuzi bye balime okubuulira abantu baabwe. Ate ffe tubayo tubabuulira amazima ne bagamba nti tubakotoggera. Nze ng'omukulembeze naye amukubuulira abantu bange amazima. Saagala kakwenya negana abanga genda kawagatya naye gemanyi genda okuyamba. Gawulirize then omanye ekyokukola. Ono ayongeddeko nti ekiteeso eky'okukkiriza abatembeeyi okukola olw'eggulo ekyayisibwa akakiiko ka KCCA kikyalina okuyita mu mitendera okufuuka etteeka ng'era abasirikale ba KCCA abayoola abatembeeyi ng'ekiteeso kino kimaze okuyisibwa baakolera ku biragiro era tebamenya tteeka lyonna. Kituufu kiri nti waliwo okusalawo. Bwe tumala okusalawo, Lord alina okuyita olukiiko olulala okukakasa ebyo bye twasalawo. Mu luzungu bagiyita confirmation of minutes. Bwe tunamala okukakasa ebyo bye tusazeewo, tuwandiikire minisita owa Kampala kubanga etteeka ligamba nti no minisita tujja mutegeezanga bye tunaaba tusoboze tusazeewo era kubanga tukulembera ekibuga kino ku lwa central government. Bwe tuwandiikira minisita ku ebyo bye tuba tusazeewo, minisita ng'abegeraageranya n'ebiruubirirwa oba ebigendererwa bya gavumenti. Ebyateeseddwako mu nsisinkano ya Pulezidenti n'abakulembeze b'ekibuga wamu n'abakungu mu KCCA mwe muli okulaakulanya ekibuga wamu n'okuddiza abakulembeze ba division obuyinza okubakkiriza okukola emirimu gyabwe nga beetongodde. Ensonga z'abatembeeyi zikyalanze anti etteeka eryakolebwa akakiiko ka KCCA eribakkiriza okutundira ku nguudo okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro likyayita mu mitendera mingi okusibwa mu nkola. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.